omanyi badde saanya ogenda mu rain okitegeera basaanya okukola ki natunuulidde just kintu kye nenkireka awo kuba nze ng'omuntu nakyo nali mukoze tewali buli gwotadde mulimu afuuka enemy bino MC simanyi biki ebyenjawulo banne tosobola kuwa bantu bonna mirimu. The sales are more high compared to the turn up. Kubanze namanya sales before the concert. Wagenda okulinya stage. Kati nkyakyebuuza abantu abo tikiti ze baagula abo abaazigula ate bo baaziteeka waabo ate kweketi bamu tooki olabe abakagikuba amanyi si bangi mu industry mulimu n'abayita abakabi nnyo nga tebagikubangako tandika okubamu tooki lowoozeko bulowooza abantu bakirowoozeeko ndowooza bulowoozezzaamu ndowooza kirowoozaamu ndowooza lowoozezzaamu tebagikubangako gwe kati gwe abayimbi nga gajitya ne batomenye ba mentioning kuba obamanyi you've been following the industry bamenyi obadde omanyi nti nno bwe nalanga nti no cricket over eyo bwe nagiranga ekikomere ekyo nga bw'okiraba kyali kimyufu kati kyakala ki kya yero bakikubako yero alla kyonna okategedde genda okirabe kati eisha bwe nagiranga kyonna ade mayo olira ku nsiko era n'okuba esimu yo nga mmanyi tolimba Faruku naawe nedda gwe wakikoze oti muganda we nakikoze ate kankubuulire Faruku weekend eyo ndowooza wagiraba ebivulu byalimu wabiraba olina kyowulira okugjako ekyange kyeboogerako olina kyolaba abantu bonna nti bannange kyali bwekiti it is kati nali wakati mu competition ey'amaanyi waliyo ebivulu nno nga bingi yes byababadde bingi ddala nga bindi emabega ne ku lunaku lwennyini ne maaso baakuteeka emaaso ne bakukiika n'emabega ne bakukiika na wennyini gwe naye otyanga weebale nnyo ekya big eye kyekivulu kyeboogerako kyamaanyi nnyo kitegeeza big eye si kintu kyakuzannya big eye si kintu kyakuzannya it's a very big brand teboogera ku byabadde simanyi bikadde simanyi biki ali ku big eye baali tebasuubira nkola gye wakikozeemu baali kankubuulire zaali high kiki kankubuulire abantu baayingira erugogo abantu balowooza mu ndowooza n'endongo tejja kwogera abamu kye baalina mu bwongo kyo olaba bagetinga disappointed abo bawulira boogera they were disappointed agamba seba kasajja kaasereka abantu ne bayimirira mu lugogo wali ne kabakubira sebendo nga tekateeseyo na tenti mabega baali bagambye mbu naawe otidde okujja ani nedda genda olabe ndowooza ku YouTube ngenda teekayo performance eyo if not tomorrow the next day nga giteekayo yonna eya show nasoose nenteekayo teaser ku platforms zange osobola okulaba abantu bye boogera ne bu video obutambula bali basetting kankubuulire Faruku nina ekintu kyomanyi mbadde mu weekend yonna nga neetegereza nina ekintu kyengatta nengabiza kinagasse nengabiza Faruku omanyi nti serozi zange zabadde nnungi nnyo serozi zange zabadde nnungi nnyo yes the turn up was okay but turn up was average the sales are more high compared to the turn up
Turn up siye kola sales. Anti chovola nkugambye nti maze week nga n'ekintu kye neetegereza. Tiketi zange baazigula. Era nga ndaba sales tiketi baazikola ki? Waliwo abantu abajja oli n'agula tiketi oli ku 10. Oli n'agula tiketi za million 10. Agamba happy guys impe tukuwagira 10 million. Yes please. Tugenda kuziwa abaki? Abantu. Tugenda ziwa abantu ba support you. Otegedde. Nabawo n'omulala najja n'aguluza 15. Bajjukira tiketi zange zaafuluma. Before. Okategedde. Bino nno byenkubuulira. Mbadde nkyakuba torch ndabe. Obalansinga. Nga ndaba what is the logic. Ne wabaawo ne yajja n'agamba anzi njagala yo obutabo 15. Payo obutabo abitwina abantu baffe otegedde. Tikiti n'azikola ki n'azitwala n'akuwaaki? Sente. Kubanze namanya sales before the concert. Wagenda okulinnya stage. Kati nkyakyebuuza abantu abo tikiti ze baagula abo abaazigula ate bo baaziteeka waabo. Biga. Okakaze ekintu ekyo. Kati ze nkubuulidde. Waliwo abaagula tiketi saawo. Oba kaali kabadi. Oli azigule, azimaamire, abantu baleme kujja. Nakubyemu torch. Definitely omuntu bw'aba alina kyayagala. Oba kiteekamu akikola ki? Oba eri gye wava, be baazigula. Semanyi naye. Bakulage nti toyina. Anyway nze eno mu sales mba ndi okay. Sales zibalancing. Olaba nti okay. Yes. Era n'abajja abantu bajja bo baalimu. However, ate sales zali big. Kuba ne olaba enteekateeka gye twakola era like mu planningira for the people. Kuba twatunulira the sales zino ezasooka. Tugamba okay. Ne bwe tudda ku entry ne sales ezaakolebwa before olaba nga waliwo ekitagatta buki bulungi ekitagatta bulungi. Okay. Kati abantu bo balaba turn up ne bagamba bigaali mabanja. Era buuza abantu bonna abaakola ku tiketi over ba service provider ave alina kyabanja agambe nti bannange nze biga oba yali akubye ku simu yonna nga tebagikwata. Oba nti mu backstage waliwo yali abanja. Tewali. Wadde n'ogwa. Era enteekateeka bw'ogiraba twagikola nga bw'olina okukola ki? Bw'olina okubeera. Nagenda ogenda ku stage buli muntu ng'ali cleared. Sorted. Biga. Nagenda ogenda ku stage everyone was sorted at Cricket Oval. Bana basawundi. Bonna. Lakini biki? Everyone yali sorted. Buli yalina okukola ki? Okubaako kyasasulwa. Biga. Waliwo ne betwawa zero balance before nga kyo nakutandika. Zero balance? Definitely, because we received the money before the show. Tickets were bought. Kiraka kyali mu syndicate. Kati n'ogamba kyali mu syndicate. Tuzigule tuzijjewo ku market. Bazitwala. Baleme genda. Era kati gwali mu sales omanya nti bw'oba badde kati ogamba kati tulina okupushinga nnyo tunde omanya nti kino kati this is enough for the early bird. I think kati tuwe space bali abagenda okujja ku mulyango. Okay. Okategedde. Yes. Gosaga. Waliwo rocket science. We are era ndi mukugezako kukola follow up on those. Because what kitagatta in that. Finance? Yes. It's not emerging to like it's not balancing.
Yes. Bali bakuba syndicate. Naye atakuba syndicate akulekedde ssente. Andekede sente naye ate aina abaina ekigendererwa. Aina maybe aina kyeyagala okukola ki? Kulaga toyina bantu wadde gw'oyina ssente. Akulekedde ssente naye toyina bantu. Kyeyali agezaako okukola ki? Era kankubuulira abantu abajja nno munnanga abo boolaba bigayo wakabi nnyo. Wakabi nnyo. Baali tebaagala mu bantu. First of all, bw'otula mu kivulu ekyo omanyi nti nno abantu ba ordinary baali tebatudde na kutuula nga bayimiridde muntu ku muntu. Baba bangi. Naye bw'otunula VIP yali ekoze eki? Etudde. Kitegedde. But kali bano abaagula tiketi zange ezo ennyingi zityo. Ne mu following wanda banga ndi excited. Ate nga mbabuuza tukuposting munnange oba tugamesa it's okay me I'm just a fan. Ne oba tokoze eki? Ngamba okay. Waba ngamba n'okungamba. Mukuba wali like nga gweyagala kuba bantu naye ne bagamba wansi wali abayimbi abaagala okubamu n'ogamba kale kantu baweemu naye wali otabuse. Muganda wange zinagenda okujja ku stage. I was okay, I was happy. Okitegeera. Era nze nali sediment yakuwummuzaamu ndongo. Bamala kuŋŋamba nti waliwo gundi bali backstage bambi because ate nga baze kunsupportinga. Gwe okasindike akaliwo awo lwakuba kyemmanyi nabo bagetinga disappointed ate abali bakazannya bwe batyo. Kubeera the turn up teyali mbi nnyo nga oli weri akola ki? Oba nga bo wendowooza bali bakyagala kikole ki? Kibe. Bali bakyagala kibeere waasi. Kuba tiketi ezo bo baziwa baani? Baziwa baani? Kuba bajjanga nga bakulaga nti kati tubona bantu bave bonna. Kumbe bazikumalako. Ola muserezo ga gwe nogamba nti omusajja tiketi zino abamu nabagamba oba nzibagabire mulimbe nagamba nogamba katugule oba nze zireke otegedde zireke nzikole ki nzibagabire nti afe tulina abaana baffe bagenda ngamba owa omusajja alese ssente ze omugambo otya nti totwala tickets ozitadde ku market otegedde ojja kugambye mpayo tickets za milioni 15. Kigeza basiponza bo bamanye ekitundu. Omulala najja nagamba ndipayo za milioni 10. Otegedde. Mulala najja nagamba 15. Mugambye olina kumonti ze mpayo za 5. Otegedde musajja waffe gwe. Oli musajja waffe. Tetuli noku sha kanaawo nogamba banayo webale nti tate katugamba abantu atufaayo nze otegedde. Abantu balina leeyo n'agula tiketi at least ogire. Nemwe temumanyi. Azikwate. Kyobola nze mbadde ntwamu enengaawo. Tone nga nsirikidde wiki namba. Nsirise wiki namba. Buli gwotadde mulimu afuuka enemy. Bino MC simanyi biki. Ebyenjawulo banne tosobola kuwa abantu bonna mirimu. Faruko. Natubeere mutosobola kuwa abantu bonna mirimu. Kati bigayinga nyigo olw'okuba nti tewampadde bwa MC muganda wange bannaye fenna tusobola okuba ku event ye. Exactly. Tekisoboka okitegeera. Afuuka mulabewo okitegeera nti ne media houses ezimu zeerinako obujja bwera baginewaayo nti yekulimu ate yo enoma buki bunoomi etandika kubanga enoonya biri negative. I've analyzed so many things in this concert. Ndabye ebintu bingi. Okategedde? Etandika ate kubanga enoonya biri negative. Bakuba stories kunafuya. Exactly. Olw'okuba alaba bannange tetusobola kufuna show ng'oba radio zonna ziri ku eyo show oba buli TV nga sponsor. Tekisoboka bannange. Maybe nga bakulanga butabawo bulanga oba.
naye ate womba nakikwasizza ABCD Media. Exactly. Ati ABCD Media eyo nga yandabamu potential. Ate shows bane budget. Ate shows bane budget bro. Yes. Tegedde nange tosubiraga nti nja kuwa zona radio oba TV eziri mu Uganda obulango. Oba ba blogger bonna. Oba ba blogger bonna sola bakozesa bannange baganda bangi. Okitegedde. Shows no tuzi having meetings. Wabaawo akakiiko ne tukubaganya ebirowoozo tukolwe tutya okola bo ne tu balance exactly simbu tuba tetukwagala oba tubambu tetukukkiririzaamu oba mbu tukunyoma nedda si bwe kiba bwe buno video obukeera speed oli ajja olw'okuba ye ali biased oba ku media tegedde oba gy'okolaganye nayo tegedde media partner. Yes. Ate ye n'abanga ayina kujja nga ate akuba buki. That is bad. Banaye mukirekera awo mbasaba aba media mwenna. Artist bw'aba akoze ne media house endala nga partner tekitegeeza mbu gwakuyinako obuzibu. Kitegedde asobola okukolagana naawe leero ate omwaka ogujja oba guli n'akolagana naki naawe bw'omukuba leero olw'okuba akolaganye neoli naawe ayinza obutakusanga kuba ojja kuba omukola ki omunafuyiza. Kitegedde tasobola kukolagana mwenna ate nze ndespectinga nnyo kye bayita enkolagana yange n'omuntu. Bwe mba nkolaganye ne Faruku nti atunda binyeebwa sigenda ate kuleeta babinyeebwa balala ku platform yetya professionally. Let's all be professional. Media houses ezimu nga bwe zigamba abayimbi to be professional n'ezimu zibeere ki professional. Tuyige ekintu ekyo. Bayimbi bano tewabayita kuyimba story. Nabayita era bazze ne banyimbirako abalabye bonna banyimbiddeko. Nalabye Sindi. Nendaba Biswanka. Ye Biswanka? Oyo muyimbi omuto. Nendaba ne Rain oba yabaddeyo. Yes yabaddeyo. Nate nagenze olaba ng'akola analysis. Analysis wazirabe. Naye yabadde ayogera mazima. Njagala nakyo kikoleki. According to him, yagambye ayogera amazima. Yabadde akola ki? Bino bye nalabye ebyamuleetedde gundi. Omanyi kati waliwo nzolaba big eye nganze big eye. Nze sikyali big eye nganze bwondaba. Nendabye ndi presenting nga bingi. Osooka okwogera ku big eye n'olowooza mbu onyizizza big eye naye nga tonyizizzaani big eye nga ne big eye takulinako. Okitegeera nze ebintu bisinga byenkola Faruku ensi ekimanyi nze ntambulira ku maanyi g'abantu. Ago nagakkiriza kwenkola ki kwentambulira kati buli wonnumba mu mbeera yonna oba olumbya baki abantu ekyobeera ng'okikola ki ng'okimanyi. Kinange waliwo nina bintu bingi byesiina mu control yange bye sirina gwe buli wonnumba anyway kati olina kuba mugezi nnyo nga tonnayogera ku big eye ngenda kumwogerako. Kati Zaini yakulumbye. Ndi mukuba mu ttooki otegedde in anyway wabadde n'abantu physically wabadde n'abantu online abantu abakulabye babadde bangi online wabadde bwe yagambye awatali tabu awatali buzibu ye baba kyakoze eki awe vanze ekyo sisona kifuka singako era sagala na kifuka singako. Otegedde abaana obwedda bamuliko omuteramu obuyimba bwa Yuda. Omanyi Faruku ngamba amazima gaafuuka ddi ate obuzibu. Kangubuulire Faruku olaba mbadde nga ntera okukigamba abantu bentambula nabo tokolanga ekintu ng'ate olina okuvaayo okinnyonnyolera abaki abantu kibi nnyo okubangamu nnyo ttooki n'ogamba kingenda okukola kiri kitya otunulanga nnyo ekintu kigamba omuntu alina ku level gy'atuukako n'obeera ng'ogamba abantu banaagamba ki sigundi anaagamba ki segedde kati nze kyemba ngenda okukola tunulamu nnyo ngamba
abantu banagamba ki abantu banandaba batya tegedde kuba bwe twatuuka tuli presentinga tukiikirira okitegeera abantu banagamba ki nze Faruku nakugamba akaseera we nalina okunnyonnyolera abantu tere kizibu nga kutuuka ngo olina okunnyonnyola abaki abantu ajja bannyonnyola ekintu ekyo bw'oba osobola ng'olaba kijja kukuleetera okuba nga abantu olina obbannyonnyola kikole ki kyesonyiwe kuba nze nkimanyi kye bayita okunnyonnyola abaki abantu Faruku nze nalina omulimu nze nalinako omulimu gw'okunnyonnyola abantu muganda wange ne bondaba ne bondaba natadde erugo tomanyi mulimu ogwo agenda mu nsonda eyo gy'ayagala okweteeka eyo totunula ayo bannange era bw'oba oli simanyi na kumanya omuntu olina ofuba ennyo ng'okulaba nga tonaba kuvaako kyogera walina okuba baketa ka firuta wano akali spide abantu bannyola si bangu kunnyonnyola Faruku nze nannyonnyola abantu nga bawulira omanyi ebbanga gikyantwalira omanyi emirimu gye nakola okutuuka abantu gaakati kale wadde ogamba ki omanyi nga tonnabannyonnyola nga tonnatuuka nti obannyonnyole olina okumakinga sure nti ofuna audience yaabwe bagaye kale obadde ogamba ki kati ate mala okugamba nti wadde ogamba ki nawe waliwo omulimu omulala onosooka n'onoonya network entuufu n'ogifuna nti si gino nga tebuukabuuka kale emirimu gy'oba okozaawo abantu tuka okugamba nti kale obadde ogamba ti tomwagaliza genda mu mbeera eyo kuba nalabye abaana bamusojjako n'ebyazzaake obijjukidde omanyi mbadde saanya okugenda mu rain okitegeera mbadde saanya okukola ki natunuulidde just kintu kye nenkireka kuba nze ng'omuntu nakyo nali mukoze tewali mulinako obusungu kuva ddi aninako problem simanyi otegedde omutunulira otya mulaba nti ali ku saidi otegedde era nze bwe mbadde mulaba bulijjo era nga obwasiruganda bwe bukola ki so anyway saanya okugenda nnyo faffa kuba just nakirese buki Kiman yajja na performing which bad blood how when but he was just analyzing ekintu nga bwe kyali abamukutte empale bamanyi bebamukutte nki enteegateega kati abamukutte empale munnange era bababuulira nti bannaye kati bamukwatidde ki nze Faruku ebintu byonna nze nabikwasa bantu si kyabawakanya kyonna kye bakola era bwe kyebagaa era oba olina kuddayo n'obakola ki nonyonyola n'obabuulira ekintu kunnyonnyola bantu munene bannange mulimu ogwo munene oba ekyabeewuunyisizza nti ekivulu ekyaliko omukulembeze gwawagira gwakkiririzaamu kwe yabadde ate naye n'analayizinga kyekyamukwasizza ng'abantu bafutusoja balabanga akuba ebituli ku mukolo ogwabaddeko mukamaawe kuba kibakira nti President Museveni ali mu kitundu owa NRM lukulwe najja n'agamba
tewali bantu wano teyabadde ate no yandibanga and nze analysis I don't find it nti nga bwe yakoze kikuba kati nze finding anti ntuufu because bwe nali genda erugogo nagamba nti oba nateesa nti tulina kufuna bameka abali baagala okijju okategedde bo bali bwe twateesa mbwa hakina kuba kitya tewali wonteesa kanyezi akali tuteesa nani okategedde ng'olaba ki ekyamukwasizza empale bafuuti sojo mukwata bamuvambagatire weebati ekipayopayo ate kooti y'abantu bwebeesaze munange olugambo noki ekooti y'abantu bagenda buneesa n'otavaayo kuwanika mukono nti jaji awo omulamuzi azzaagaye nti ono tumutwala luzira ate ng'ogaa nti ssebo era naye wasirise busirisi ate nze namukute kati ze mu kooti wandabyeyo kooti tewali bulandira ebimisango gye yotegedde nze nabanga nti nno gundi naalina omusango nti tegolirudda ndi mukoti masho anange mukoti masho ey'amagye g'abafuuti soja naye nze kankubulire Faruku ana bafuuti soja okugulawo Faruku obuyimba amaanyi g'abantu tebagenda tuyita nabo nga bamutereddeko obuyimba bwa kumukumu naye ngamba omusajja akoze eki big eye yabadde analyzinga kivulu kya biga gamba yabadde analyzing abantu yabadde analyzing abantu owaga analyzing abantu teyategedde zimunaye nze ndi bantu abantu be banteekawo yabadde analyzinga gwe bantu nze nafuna bamaneja be bantu nafuna baki nze nafuna baki bamaneja abantu be bamaneja nze Faruku vaako abantu be bamaneja n'ogenda n'omukola ki okategedde n'omweyimirira n'okumuyimirira tewalabiseeko kooti y'abantu yoteekiriza kooti y'abantu tekiriza kweyimirira esalawo abalina okweyimira kuba oyinza okujja okweyimirira naye oyingira akaguli bayinza okuteekayo ngoze kweyimirira muganda wange akaduukulu n'okayingira agaye so gwe kyogamba nti ebintu ebimu tebyetaaga kola manyi kuyingiramu mu nsi mu njala tuyiga ekintu kimu nti si buli kimu nti omuntu olina okukyogerako okategedde bintu bingi byokwogerako naye it's not that you should talk about everything timing yeyamukubyawo oba just okuba waludda lwammwe kuba abalala bonna bwedda babyogerako waliwo abalala abasaidi endala bwedda babyogerako omanyi nze okusinza ku kyenalabye abantu nti omanyi kati mulimu abantu Faruku nze abayinza okunyogerako like ekintu nesiteewuunya kuba kyoba osuubira nti mubeeramu betumanyi known enemies nti kino ne bwe naakola ntya ajja kunoonya wali kituli akubewo era ne bwakola kintu you don't get surprised ate munnange ebiseera ebisinga abantu abo tetwanyigira nabbanyiigira kuba omanya kyekyo kyali obligated okukola ki okukola ogamba okireka awo nesitakunya mutwe okitegeera nze video babumpeereza ninga however nesikiwanya attention eri awo nti kitegedde kuba olwedde wabaddewo abakikutte abakyekwatiddemu munna ate nga sisobola kubayingirira ng'omusango gwayingidde Dakota nenga wange akitegeera those to him as a personal tolina buzibu naye
nze ntunula butunuzi ne ngamba nti nentunula nakola concert yange abantu ne bajja ne nyimba erugogo concert netambula bulungi president wange najja kikimu ku byampa essanyu president najja oluyimba lw'eggwanga ne luvuga nga bwe nakyagala okitegedde era lwavuga bwe luti obudde ne buyitawo ne nninnya stage nga waali okitegedde maama wange najja taata wange najja yes abantu ne bajja bafaanizi bange so okitegeera kati ebirala that's background ebirala nga background noise okitegeera yes ng'oggyeko kiri kyenkugambye kiri kyenakubyemu ki ekitagase buki bulungi mu cells ne gundi nga ndaba cells yes weziri naye ate okitegeera okusinzira so kyekyo era kino kyakolako ne follow up now fotosoja nabewuunyiza nze gye basikambudde omusajja ajja kwogera nabo agere nabo yakimaliriza abawulire munnange naye nga abantu beebale Faruku kujja banaye mwebale nnyo bagambe nti twamulabula bijayi twamulabula bawulira Faruku Lugogo namukubye abantu mbu bakulabula njagala mbabulire mu kamera wano Lugogo nagikubye wagikubye Lugogo nakoze ki wagikubye Lugogo nagikubye ekyo tosobola kukinzijjako tosobola na kukinteekamu musagikubye gwe Faruku Lugogo nagikubye is a big eye man one man show the big eye of 2024 your big eye yabadde Lugogo ate cricket over bamutocho labe abakagikuba abanyisi bangi mu industry mulimu n'abayita abakabinnyo nga tebagikubangako tandika okuba mutochi lowoozeko bulowooza abantu bakirowoozeeko ndowooza balowoozezaamu ndowooza lowoozezaamu tebagikubangako gwe kati gwe abayimbi nga munene ngagitya ne batomenye ba mentioning kuba obamanyi you've been following the industry bamenye kati bagikubyeko bakuwa respect alo njagala ogambe nti guntajikubangako ne guntajikubangako oyagala nze sawa nteekeyo ate kati tokoleke buzibu ki buzibu kyokuba njagala ogere ko andozo obamanyi naye mutwe big artist naye nga agitya kati ze nagiyingidde ebyo watu nti ningikwata nti oli munene kati njirina nti ng'ate gwagyetegekedde webali nnyo ate mu kaseera muganda wange ne bagiteekako emabega ne bagiteekako makati ne mu maaso kankubulire Faruku basise concert eyo shoyo gwe batya obadde omanyi nti nno bwe nalanga nti no cricket over eyo bwe nagiranga ekikomere ekyo nga bw'okiraba kyali kimyufu kati kyakala ki kya yero bakikubako yero alla kyonna okategedde genda okirabe kati eisha bwe nagiranga kyonna naye kati obona mbadde nga mbu skipping nga mbu igino wadi nga ndaba size ensonga enkulu waliwo ensonga enkulu ng'omukolo gwena okubeerawo yeyo gwe embeera yeyo gyobadde oyitamu ayiyayaya kyonna waliwo embeera endala sijja gyogerako gyo nagiwulira neŋŋamba eyo yo obadde obimanyi ng'ate eri alalala naye bigaye eyo bagikola atya gwe ekikomero ogenda oyitawo nga kale ekyuse nga okay
naye nze nsigala ku nsonga kuba nali nakifuna dde ekifo. Ogenda owulira nti ate bataddeyo show ku lunaku lwe lumu. Ate waliwo n'ey'emisana esookawo muganda wange. Eyo ey'emisana eyasookawo saategeera gye yafubutuka. Kugambye Cricket Oval neggulu wabaddewo show. Otegedde neggulu wabaddewo ki?